ne BobiWine naye ino omukisa BobiWine naye wangu kugambye nti BobiWine yasigaddewo kati mu bannabyabufuzi ate Museveni tamutye the devil you know is better than MPCA one ne kulya ne kulonda Museveni ayagala nnyo BobiWine tayinza mujjawo Museveni ayagala nnyo BobiWine anti yamumanyi ndya ne yesula kugamba kati President Museveni ne BobiWine beetegedde amanyi wabakwatira kana ak'emabega nabagamba nti muka BobiWine awakane titagendanga kukumutunga ekiro sawa 3 ez'ekiro mukuba akatambi Olu video ngenda jikongera mu maaso awo naye nga wasoza otya kuwena omulungi komede ku Projan Media TV tewirabira ku likinga ate gwe alaba for the very first time tewirabira ku subscribinga Tamale mirundi junior aleese Bwino akankana ku Barbie Kyagulanyi wamu ne lubongoya nti nabo baali balidde ku ssente ya museveni ka video kanga kuwe nawe okerabireko ye kenyini abeyogerere wabakwatira kana ak'emabega nabagamba nti muka BobiWine awakane titagendanga kukumutunga ekiro sawa 3 ez'ekiro mukuba akatambi naye muzeeyi wagamba muka BobiWine mbu yakima ssente emutunga emiliyoni mmeka ate yaddayo n'abavuma mututeka ssente mubulya kana akawo nanyiga bunyizi nze tebampa muka BobiWine yagendako emutunga ne bamuwa ssente muka lubongoya yazikimaka mojja miliyoni 5 n'atwalira lubongoya n'atwalira polisi banamuga ezolya awakane lubongoya wakana kuba akatambi lubongoya wakana tewafuna miliyoni omukazi ote yaleeta ssente nenzikuba nze tebampa yadde 10 omukwalowooza mbu ajja kuniyamu nfe asokole obanja agende wemwe tewali kusokoola bantu ntandisewo ekibiina protection of human organs in Uganda and the response is overwhelming. Nina miliyoni z'abantu 10 nakasajja kugeddamu osokole oba oli musajja kalenzi gwe agende ne katiisa ab'emulago ne kakolaki Museveni yabiweeredde ddala n'emulago wadi yagigadde Museveni eyokusokola tewali ya organize kalabadde kagenzeyo n'olufu lwako nono nannyini nsi musajja w'emulago ngenda bakubira akatambi Museveni yabiweze byonna President Museveni yabiweze kabadde kalina we kabaagira mbu kaweemulago lwaki kasajja kubanna tetuweevaamu ne kagakuba ne kagaggwako abantu fenna abaluddawo obawa bali babiri anti ono ye tetujja musobola omumpi wakomawaku tuzingiza kano ne tukazingiza wonna ne tukasalako ne kakuba amasasi abafa ne bafa ne tukerippako ensanafu kubakaganya okukakkana bagambye omusajja w'emulago mbufe tukusapulayinga ati ediscount otuweeko babaagirawa ekitegeeza balina eddwaliro mwe babaagira Museveni kye yakoze byonna nabiwera newati omukazi w'emulago yazinya amazina ngenda balaga ku vidiyo kinyeenya lutwe yandeereegamu tebajja kusokoola tewali we bajja kusokolera ebyuma bibalondoola kati ebyuma byabwe biri ku kinyeenya bwonna waabeera biri ku kinyeenya lutwe njagala tumukwate nabyo mu mmotoka babbi tumukube tumuttirewo Tamale mirundi agamba nti besigye takyasobola na kwogera mu bantu 20 ali politically dead era nga ye okusinziira ku analysis we alaga nti besigye ayagala ssente y'akalulu abazungu abeere nga bafujirira akalulu so that abeera nga afunamu munanka ssente besigye agamba nti ensonga ze takyapeeringa eri abavubuka vidiyo eno kanjikuwe naye ogyerabireko Besigye tasobola kwogera mu bantu 20 Besigye takola ki ye yagwamu Besigye yagwamu ekisasiro lwakuba Besigye tewali gye bamusuulanga Museveni mwalina bantu basula ku bwadivayisa talina bwabaziika bali politically dead naye Besigye yagwamu sayja asobola kyena kugambye nti let me tell you naffe tujja kutuuka emyaka I cannot remain on media for the next 5 years nja kuba nkaddiye ng'ebisoko by'abavubuka sikyabimanyi nga nkoze ntya Besigye takyapiiringa ku bavubuka Besigye ayagala batuule naye abazungu babawe ssente mu campaign talina kyayina
Besigye emirundi 5 alikonde mudingala irodinga Besigye sirani eri ayina kuyita mu kitooke kya Gonja. Besigye ayina ebisirani ate bwe yagenda mu America ne bakuba Twin Towers n'akoma ng'okusima ebbomu n'agenda gundi Gordon Brown n'agamba muwembabazi Besigye n'alemeramu. So Besigye wa kisirani waliwo abantu politics is Iraq mukisa I want to tell you oyo mukazi special za wadira kazi ndoyena ya munia kukati nayenga ye mukazi yayimbanga nyimba ku DP kuleriza DP became what a vice president semogeni tafunanga kintu musoke mu kampu yawe gwe bali bagamba ntayinaaki nti wa wansi but kintu musoke became prime minister bidantabirangako politics is ngedde n'atangazaamu nti ekibiina kya PLU kyotowenjogera tekikyaliwo kubanga Museveni abadde akikulira yamutuwala ate nga n'abadde amuddirira mu bigere ebbala mu barugahale yandibadde atwala ekibiina mu maaso naye yamuwa owa minisita kati ekibiina kyo ani anaabeera akiyimirizaamu newankubadde kirina akifujjirira ensimbi nzikiriza bw'olaba zimbula ekidaala tobabuuza nti embaga yadde Museveni yatukubye engeri gye twawagamu muhoozi Museveni yamanyi Museveni ne bw'oba mwana we akuba akalipo n'ogwa ku ttaka kasita okwata ku ntebe nagamba Kasolo nti mugenda mwogere mukanga Museveni omukulembeze bw'omubasa abasampula bwe bati ng'omwana n'ojjayo omukono mpola naye amaanyi ge twalaga emasaka nalaba muhoozi nga pulezidenti n'ekibatoka kya pulezidenti kino muli woofiisi ye naye luno tunalubona yatukubye katulina kulinda myaka kati PLU yaweddewo nze ndaba bagasumba abo nga mwebali baki baga nti ejja kubeerawo tesobola ate bagamba ekibiina kyabinaayisa anti ekibiina kyali kyabinaayisa bajja bawaseera but who can manage it who will manage it okujja nti bala muntu ate Museveni yamugjayo kakati who will manage it nze nkiyingiremu nina sente baganda ba Museveni abajja kubatuuza nga bwayatuziza mutabani we yake kyobola ono omukakubiddwa nnyo ejjooga lityo nga nange bwenfuwe emindi yange k'emisango nekizinza lutwe batabe mugeni katambula kironga kazizi kabeera ku polote n'entwe yaako n'entwe tulaba nze akakofiira ka Museveni nakazizaako kati ke kakuyisa ku lodi buloka